Right, it's a Friday. Iranga lero nakuza mwezi 15 ng'era bannayuganda olunaku luno balwesunze nnyo okugenda e Nambole to support the Uganda Cranes ng'evasinga South Africa. Kyomukisa omulungi Uganda Cranes yaqualifyinze dda kati ye leading at table points 10. South Africa 8 eri mu kyakubiri kati omupiira gw'olwaleero just kulaba bulabi ani agenda okubanga leading at table kubanga South Africa bwekuba Uganda kitegeeza yebe leading at table, Uganda bwekuba kitegeeza eba yeyongereddeyo ddala naye nga zino ensi ebbiri zaqualifyinze dda era oluvannyuma lwa Red Devil okusigala mu kifo ky'okusatu ttiimu ya Congo points 4 yasigazza oluvannyuma lwa South Sudan okubeera nti egikuba goolo 3-2. Kino kyaleese emikisa gya Uganda ne South Africa okubeera nti gyeyongera okubeera nti beesogga AFCON pakeza akamalirizo 2025 omwaka ogwo gwogenda gende Nambole nga tugenze Nambole ngende tukome wano naye kwegamba okutwaliza awamu Uganda gubadde okimanyi nti guno gwe mulundi ogw'omunaana okubeera nga egenda mu mpaka zino eza AFCON. Munaana gyokka. Munaana yagenda mu 1962, 1968, 1974, 1976, 1978. Awo gwe mundi gwe yasinga lizo performing yali ezannya finals ne Ghana ne 2017 ne 2019. Naye mu kibuga Kumasi ekya Ghana mpira gwali gwa bugombe nnyo 1978 gwali mulembe gwa Amin. Uganda yalaga omupiira kwa yatuka ku finals. Waliwo muganda wange twali ndowooza oba bayite bannakola mulimu ndowooza bali batulowoozako bulowooza nti batwalizaddeyo ku kaana naye ensolo ezo qualifyings weziri host kubanga Morocco yegenda okutegeka already ya qualifyings dda ba former champion Algeria, Senegal, DR Congo ne Egypt. Ate ensi endala Uganda, Burkina Faso, Equatorial Guinea, Gabon ne South Africa zeyunze ku nsi 24 kubanga ekikopo kakati kikwasaganyizibwa mulundi gwa 35 kasokedde nga kibaawo omulundi gwa 35 kubeera nti nno kizannyibwa kasokedde nga Uganda yali ekifunyeko anti omulundi gwe yasembayo okuzannya obulungi ku mirundi 8 yali 1978 lwe yazannya ne Ghana mu kibuga Kumasi. Ghana yatukuba ekiriza temukifunanga tetukifunanga naye tubalibwamu ttiimu ezaali zibadde ki naye katuwanulwa kuba nti nno buli kimu bakiteekamu ebyobufuzi nalabye Anita Amongo ne Magogo Anita Amongo babaddeyo yesterday nga mulaba ayogera ne Dennis Onyanga awo nange kozi the husband tuleka bayinza okubeerayo leero okuwagira ettiimu era nga Anita Amongo yagambye kine President Museveni ne mukyala we Janet bakola ki bayinza okujja baba wishinga the best badde manyi bagenda kujja nibajja teri abagaana kati omupiira guno gulabika gw'amaanyi cause the FUFA the Federation of Uganda Football Association announced a bonus of $5,000 $18 million if the Uganda Cranes beating South Africa leero bagenda kuba bakatusigale wagulu ku kibinja nti babenga batuwa abazanyi bafa milioni 18 nga butono milioni 18 nti butono kubanga 5 bali bado baba ya 5 eggwanga libali 5 abana bagende nga basanyufu abana bagende nga basanyufu naye kale ku mulundi guno ani wankubadde nga wabaddewo ebibalobalo naye Uganda ntietera kuwangulirako bibalo ne guno mulundi chance y'ebibalo yakendeddemu omanyi omupiira gwa Uganda abaana bagubbulamu n'engombo bwoba otambulira ku bibalo nga Uganda Cranes anti bwekuba eno ene bwekuba eno bwe bakuba bano nga tuyitamu bwe batuusa bennyo bano baleme kukuba bano bye babeeramu eva naye ku guno omulundi
ebibala ebyo byakendeddemu okwo Uganda Cranes erazeewo okwo kale at least tugenda alright. Okay, kakati munange abagenda okusupporting omupiira tuba wishing the best and ne team yaffe munange ekikubi. Okay, kakati omukyala yayimba Obangayina omumanyi Rachel Magoola yakubakamu nyizo nze kemanyi era ke katunda Obangayina Obangeyo nalaba gundi yakaddamu ani ono omusajja waffe Mike Benda akaddamu kakati Rachel Magoola ye Bugweri Woman MP era olunaku olw'ejjo babadde ne ka breakfast meeting at Fairway Hotel mu kibuga e Kampala wano nga ba addressing about child sexual violence. Kisuuse ennaku zino. Era omukyalo yawe yasinzidde to call upon the government and the Ugandan police okukwata buli muntu of indecent dressing. Indecent dressing. Nagamba abayimbi mwe musinza promotinga this thing. Ebyokubeera halfway naked. Abayimbi kwe kulabanga Abitex. Ennaku zino okutegeeza nti omulango gwa Abitex guyinza okuyitamu ku Gloria Bogi. Kubagamba nti Gloria Bogi ekintu kino kisusse kitegeeza abantu bangi they are complaining about it. Gloria Bogi balina omubaninga mu kubanga ayambala bubi ku stage naye ekyo kikireetera abaana okubeera nti katugeze babakabasanya oba ki kubanga abayimbi bambala bubi ku stage. meeting ebyekwatagana ku ebyo we yasinzidde n'ayogera ne ku kino nti abayimbi abambala obubi era nakyo kiyinza oviirako kubanga omuzadde agenda kulaba kuni yayambadde bwe kati kakisikambazza omwana wange n'omuzadde wenyini ajja kukambala abaana oli omusajja ali bibye yetambulira asanga omwana omwambaza olunenke basajja abamu tebakola mwana agweka kujjayo figa alina figa ng'eya nnyina anti yagisikira ku nnyina kumbe era n'ategeeza nti abaana ab'obuwala bakopye nnyo ekintu ekyo ne the irresponsible adult women abakazi abakulu abatalina buvunaanyizibwa abagala okwekapika ebintu ebyo bagana beekapika nno n'omutunuulira n'omulabanga yanaayisi kati gwe omukazi omukulu ogenda kugamba otya omwana wo okwambala obulungi nga naawe oyambala bwotyo so ndowooza nakyo bajja kyongera ku mateeka agafuga eggwanga lino ekintu ky'okukunama ekyo mu kirinyisiza levu ekyokukunama ng'ate olwendi abayimbi bali mu byabufuzi waliwo ayinza okinyegako naye nze siraba muyimbi ali mu parliament akunama. Have you seen that? Bano bye bambalanga atudde wali. Asobola okuba nga stage performance. Ne enyamba. Nero osobola okugenda ne ku stage nga tokunyame. Do you see Rema kunaming? Tayimba, don't they support her? Anti bamu supportinga. Naye ate era tewaliwo. Ne bagundi bayimba ngedda people were supporting them bano ba Sophie Natongo bano ba man. Bano Sophie Natongo edda anti nze badde na. Bastesha bali supporting those people. Tuyimba bend over. We bali. Can't you bend in your pants? Tuyimba nyash. Agalina nyash. Nyashi yo kakati onolaga otya nyashi nga tolaze nyashi bannange onolaga otya nyashi omwana ayimba kitone nze ndina ekitone omwana ayimba kola kiwato sirike kola kiwato amazina agagenda okugenda kuba gatya omwana ayimba butiiti dabayo akimba kali obutiiti okamanyi obutiiti kati ayimba butiiti omwana ayimba ozambe omwana ali mu kuyimba Dr. Gravity kati ekintu kyakije saizi y'empisa yesu kati gwe kyogamba babaleke nedda anti kugamba ezo ennyimba baziweere baweere lumu music bayimbe Obangayina bayimbe olw'okundiisanga emmere okundiisanga emmere tayidde ezo nga Rema tajja kuyimba nti ki
size y'empisa ye esusse Gravity ayimbye size y'empisa ye esusse atalina nyash abantu kati perception y'abantu waliwo okukkaanya music omuntu mulekera amawanga amalala mpozi bagambye nti kakati olya script y'oluyimba lw'owandiise ne tugitunulamu bwe tulaba nga oyimbye waliwo n'oluyimba lwe nalaba ennaku ezo Mata Congo bwe mpulira walinga Bobi Wine Mata Congo Museveni Mata Congo kakati ezo nyimba zifaanagana bwezi kati oluyimba lwa Lady Puzzle luli luno bakozi baliyita batya olwa Lady Puzzle lwe yakayimba enkudi kati twagala kulaba ekifaananyi ky'enkudi tukoze tutya nze ngamba okwambala obubi ku stage n'ennyimba ze bayimba ennaku zino ate ennyimba ebigambo ebirimu bibi nnyo biwemula nnyo tebabikkako lwekyo Magola yali badde asooka kutunuulira ekyo kubanga abayimbi batuse n'okuyimba ebigambo kati directly olaba abasajja wano baali babali ku mukolo gwa Masake ne bagenda bakuba enkudi omuzeeyi yanyimuka tuli wano ku mukolo gwaki oleeta nkudi ani gwokubira enkudi naku mukolo ogw'embaga oba ogwakwanyula bajja kukuba enkudi abako baveeyo oba bajje nga bazina nga bazinira ku nkudi kakati ebintu ebyo ebigambo ebikozesebwa mu nnyimba z'engamba ebibale bali bitunulwako abayimbi basooke babasengeke bamanyi nti n'okuyimba ebyobuwemu nga tobisseeko musango kitegeeza nti kati ne indecent dressing ejja kuba ejjira omwo kale gwe nkubulidde kale kaakati omukulu James Ochaya, the Deputy Inspector General of the Uganda Police Force, agamba nti abaana abato ab'obuwala naddala bali aged 14 kutandika ku myaka egyo 14 bali ku social media, they are looking for relationships n'abasajja abakulu. Social media eriso ize ekyanguyirizaamu abantu okubeera nti bafuna abaagalwa ti omusajja eyali badde ati okwana omuwala omuto ku social media kijamwanguyira okubeera nga mukwana n'omwana omuwala kijamwanguyira okukola ki okutuuka ku musajja omukulu. Olunaku olwajjo nalabye amawulire nga balaga ebukoto abaana abawala abato nga baga nti saizi y'abaana bafuna embuto nga bakyali bato ekoze eki omuwendo gususse obungi era nga bakyatitulatingira ku bwavu baga nti obwavu bususse kati probably oba n'ekyo nakyo kikontributa ku baana bano okubeera nga banoonya ba sugar daddies. Ba sugar daddies balina engeri gye bakola ki gye bakigattamu. Kakati kigambibwa nti kireese a high risk of ezera embuto and the spread of HIV infections. Era nga okusinziira ku reports ezifuluma nti abaana abali between 15 to 24 beba the cases ezisinga obungi eza HIV infections. Between what? 15 to 24 kumpi emitwalo 11. They are the new cases about the HIV infection. Nenga jona giri baana bali myaka egi. Kitegeeza afunye ekisajja online kimugambye I'm gonna give you this. So yo mwana afa kimu kukola ki kugendayo they kweraba bamuwe ssente. Sajja bigaba ssente. Bogambye Ntonyega. Kale towashaka. Just jimpeddeko. Do you know cases ez'omutwalo 11 HIV is something naye bonna bamujja ku basajja bakulu oba bawaayiriza n'abaana banabe babasiiga. Anti kitegeeza omwana omuwala agenda ku musajja omukulu ng'ayagala ssente. Bw'abala okwagala ssente omusajja omukulu tagenda mubeerako tagenda kola ki. So after the musajja omukulu behind that young girl waliyo bambika boyfriend. Nakakabyanza obwana obulala. Agenda kuveene wekisajja ekikulu kimwali ssente agende wa kalenziki. Kalenziki kalinayo bugaalo bulala bulina buboyo bulala. That is the point. Kabisajja kimu ekikulu kisaasaanya mu bwana bungi nnyo obuto. Kale abasajja bakulu mweddeko.
Okay, kakati over the weekend omukulu Big Size Bebe Cool yatandika live ku TikTok and mu live ye he was comparing himself to the National Unity Platform president, claiming that ye are very far ahead from that NUP president. So here comes Bajo. Bajo Nambo told them lekela okwe comparing ku Bobby Wine. Bobby Wine are very far ahead from you, my brother. Ebyo byokola TikTok live zo mboza you're better than him. Welimba atela lekela okwatakinga Bobby Wine cause ye tali kuddamu tagena kuddamu era tajja kuddamu ate nanga bwe kiriko yakimanya nti kati amuwa platform nono naye alwana okulaba nga asigalawo ekyamutwala okuba amayinja ajja kuba yagakubira ddala ng'omulalo kati Let's tusaude nnyo taata kakati munange that was the message to Bebe Cool from Bajo. Let me hope anakawulira bafull figure wangamba sibbawe okay. Kakati, another message from Eddie Koyenzo to the critics abamu criticizing ayagambye tafaayo kuba mujudging tafaayo kubeera judged abantu abamu muyinza obutakitegeera muyinza obutamutegeera which is fine ye tafaayo kumujudginga he's just being himself ali kubeera ye so mumu criticizing just because teyasoma just because teyasoma nemwerabira achievements zakoze ogeze n'ogamba n'okwata ku mutwe gwo timerenga just because talina magezi naye just teyasoma naye yasoma no yasoma yakoma mu senior 4 are you sure no teyakola senior 4 erubiri wano ebyo kenzo buluzungu n'oluzungu alumanyi are you sure yalumanyi kenzo oluzungu alumanyi nga balimuwandiikidde nedda kenzo ayogera oluzungu lwe kati nira mukiro boogera lulimi ki nyambe otamanyi Luganda ate era alikuba embogo ati nyamuwe yamutegeera okay kakati bambi musajja atu mulowooza teyasoma ne mumuddako ne mwerabira ebintu byakoze n'ebintu byakyakola nagamba muba mu criticizing atafuddeeyo he's just doing his job akola mulimu gwe so gwe samwa gwomanyi alifa webeera katugambe bwayogera bwati sente yanzikoze sente akafuna amanyi tagitinga akasente ate ne katuna yamanya ate kati obutasoma ne oba tewasoma the issue is money wabula n'okubanga wasoma nga oli awo oli mu kunywa kenye kokka nakyo kimenya kakati a critic ayitibwa Jenkins Mukasa entertainment critic yabeera bwatu abeera akola kikuki critic yabeera acriticizing ntegedde anti era yabeera agezako sala ensobi mu bituufu n'ebikyamu nanti mbadde mmanyi nti nkuyitaayitako nga sitegedde kakati Jenkins Mukaza ayogera ku show eya David Lutalo nze ku show like nalaba abantu bajja but maybe compared to the people abamanyi show za Lutalo that wasn't enough it wasn't enough simani wachile lya jukolera munda it wasn't enough elanga agamba ekyaleetera Lutalo ku receiving abantu batono ku show Lutalo atagadde nnyo ne sheno from January this year nga agisazamu nadde nakola bwate it was the Babongote concert right nagisazamu January jukira bali bamaze okukola adverts what and what ne julirira August August natuuka it wasn't ate olumaze ebadde esuubirwa next year January n'agiteekayo ale namala nagishiftinga to November this year so kati agamba ati show yatagala nnyo egenda okutuuka nga ba show ba fans balose interest ate nebiwaddewo okugamba mu kati Lutalo atagala ki ate ne bagenda mu politics ne babiza mu politics ne babedda mu ki omanyi n'abantu nabi bano baloko bano
batugese ne baganda fika tuzireko asasana busasanya simanyi kyamutala. Okay, kakati the Gaza president. Yeah, Gaza president, Gaza mufuzi. Fiki Gaza. Omwaka guno nga gutandika, Sheila Gashumba promised to funding a collabo between Gaza, Davido and Patoranking. So Sheila Gashumba. Yeah. So Gaza, Fiki Gaza agamba nti Sheila yamu misleading ku collaboration yezo. Right now amukubira amasimu Sheila andozaddamu nga bwayagala what and what mubuzabuza. So omusajja atwagamba ati atuuse ayinza okukola ki okugivinga up kuza alabika alinze ekiriwo ne bigaana era n'agamba nti Pau, at least waisese ku investinga mu collabo yange munange before you buying the Range Rover. Gaza na yatuveeko aina yeyeteekawo no like why did she kumukola ki kumusuubiza yet she's no yamusuubiza bagata kusuubiza akira akumma ate kisuubizo tekirina ki temulimi naye waffe biyina ne bwempanze Gaza wabula kyemmanyi kiriwo ekiti logic behind ali bwati jukira nti Rickman Sheila ateka okuba nga aleka afuna endowooza eva ku Rickman bayagenda ba trending Fiki Gaza wakola ki training mu kaseera ako kati Sheila Gashumba alaba nti ono yasobola okubeera nga ayongerayo waye yeyita brand simambo abayina kwakola ki ayina gamba kwalipira asobola okukola ki kati naagala okukinga Fiki Gaza ndozamu testing alabe Fiki Gaza ayinza okikola ndoza ne Gaza bwagwawo laba Gaza ate naye bwakola ki bwayitira empewo weefuuwa n'agweri kati bwa empewo bwe mala omufuuwa n'emuyitamu Sheila Gashumba yorida abaina connecting kuki ababuuse daddy abamugamba utoliyo abayebuziza dda ku consultant we daddy we tingende yo ti atota wana yo tali by the way yakoze ki yebaziza daddy namuweleza flowers now okiraba kakati Range Rover jayogerako ono jatagaliramu erawo omukulu Gashumba Frank we yasinzidde n'agamba omwana we yamuwiriddawo ebimuli n'atugamba nti appreciate people nga bakyali balamu so instead of omuntu yafa bewasobola domuwa kamuli okatwala ku malaalo so why don't you give them to those people nga bakyali balamu so nange kankutteko. Yeah, we really need to appreciate. Naga nti mwana wange tebajja kalaga nti bajja kakulusanyiza bwerere kasa kampeni ayi ku ssente. Anti tufe twogera ebigambo butuufu bwabyo. Kagamba tukijjawa engeri yakisabiseemu gataata. Kanze nenkikwetera mu reality nti mwana wange abasajja mwana wange ozirwanye mwana wange ozirwanye. Kanjira nsabira Gaza tudawo bakakora anakafuna. Mwana wange olwanye entalo. Yajja nedda. Fiki Gaza. Nze kyemmanyi Sheila yali amukola ki amutestinga ddala n'amalako asobola omutuusa wali wayagala omukulamu ono babo gama agenda kola ki agenda kuyitira awo oba kitegeera kati abantu abasobola ndowooza okubeera kati nga bazoganyako nga ku Sheila Gashumba ate bo si bashowbiz nnyo kati olaba nga bafiki famayika ate at least kubanga ye Afiki yasobola okwefandingira collabo ye ate ali Beat International ate ali Beat International nti asobola n'okukolako nabaliki ennyimba so ndaba Sheila Gashumba magezi ge nali baddemu Patoranking muki Nigeria kuzira Fiki yalina collabo yali badde akola ki agira mwimba wa Fiki nga My Woman Is My Property bwatunda nnyo side ze West Africa kati Sheila Gashumba ze muwa magezi bali badde bategetinga Fiki famayika kasaba ati yatujja muteka mbo sexy tapes ate kumukosa bitakola ki bitajja bana Fiki leka anoje juga ya hitinga ku Minister Abba aganti obula naye atakadde twasoka mmulira ku Spice Diana atimbo ne gundi nani ono
Lydia Jasmine ano nalabe ku show ya Lutalo Lydia Jasmine naye gombi ne Grenade official ne Grenade wanange bana beyagadde waliyo fight ne ya Grenade ne gondi ate ne Ricky Man bono wa playing fight nge yakazora ne Bawazala ne Shakibu mu bikonde. Okay, kakati ngera waneeno ngera omuntu wotezo akola mawulire n'omisinga mu Gravity. Gravity yayogedde ku he criticized the Uganda music industry. Music industry eri wansi nnyo kati. Ndwachi Due to the politics and the TikTok influence. Yeah. Politics ne TikTok. Nyakagulinga ne politics. Ne TikTok how that ne politics yali yange TikTok this is his point nti many artists bafocusinze nnyo okunoonya lines ezikwata ku TikTok ayijjukiranga TikTok line zo ezikwata zikwata for days omwana omulala n'aleeta ezizi omwana omulala n'aleeta ezizi naye kati batyo bwagamba era ng'amaliriza ng'agamba politics ne TikTok musiza wansi nnyo industry eno. Okay, nja kwagulenga naye though what soko gene mas nti though TikTok ina advantages both byombi bina advantages advantages because TikTok ina abamu beyasitula abali tebasobola kulabika before ina beyasitula naye ate ina ne beesuula bangi kakati abo beyasooka okusitula ngaba Liam Voice ndowooza bakola nnyimba za ngombo za TikTok no enyimba zaabwe zakola nga ziri nawo zaziri understandable ne basobola okuyimuka oluyimba lwonna lwokoze nga lulungi waliwo akayimba kano kentera okuwulira nsomanya yani ansengera Kristo kumanya akayimba aka gospel kaze ne kakolaki ne ka trending kati nsuubira okuba nti era nga bwe kibadde nti ne music yali nga TikTok tenajja wabadde bayimba ennyimba nga tetuzitegeera era nga gye bali eyo baba ne kowa zaabwe bali eyo bazibu nnyo oba kitegeera nabo babaddengayo n'ababadde bakola ennyimba ne zijja ne zitrendinga ku radio station zitubalinga tubalaba nsuubira okuba nti walinnyo kikyuse lwakuba nti speed yekyuseemu anti nze kyemanyi ku TVs and radios ennyimba ezimu era kuba ne Gravity naye kenyini enyimba zifaanagana bwe zityo za TikTok naye TikTok yemuleetedde okuba nga ayimba ebyo Gravity naye mu politics bamukozesa bubi politics gyakoze mu nsi ezimu kati nga South Africa yatumbula nnyo music wa South Africa politics bonna bano baali bayimba ku kintu eki nga balwanyisa busosoze baagala kuliberatinga ggwanga lyabwe oba kitegeera wane Uganda ba Gravity y'ensonga lwaki bakonyeza music mu politics baali badde bonna bakolerera nkyukakyuka kuba enkyukakyuka erina okujja like it or not ate wabeerawo okuwamba abantu okulinnya eddembe ly'obuntu nga nawe okinako bukakafu ate gwe lwaki obeera oyogera ebigambo ebinyiiza abo oba lwaki olona ssente eyo gy'omanyi nti ozinonamu abo abalinyira eddembe ly'obuntu nsuubira okuba nga bye basinga okuleetawo confusion mu politics bo bamukozeseza mu kufuna ssente so music omuntu abanga musomesa alina okwogera ebiruma abantu music bwati bwalime so music taliwo okuduula buduuzi kati nga gundi bali agamba munoonya likes simanya na biki Lutalo yensonga kyo yafuna abantu batono kuki kushuze kubanga baga ntosonto wali omulima tebafunirawo ki ngalo babikola bakimba kabujingo kasongo kati bagamba politics bamukozesa bubi bali badde bamukozesa nga tebamukozesa mufuna mbufunyi ssente olwokuba bubagala gaggawala bamukozese bayimba ebintu ebiruma abantu kubanga abantu bebafanizi baabwe si ba politicians then era Lutalo olaba bayita buyisi bantu babitiibwa ne bateekawo emmeeza ne bayita ba prime minister simanya baani kitegeeza nti kati obuvudde mu klasi y'abantu bali abakuwagira nga bakayimba ani akabiina kagenda kapaapaala biki oba kitegeera bebawagira bebemitwalo ebiri bebawagira veeye waggulu teeka ekivulo kyaffe waliwa bakweketi ovo
Okay, kakati omukyala Prima Kadash, baby mama wa Joe Steady, she posted on her Instagram announcing the permanent closure of Prima Lusania restaurant. I don't know the cause of the closure. Abadde takyalina ba client, abadde takyalina bikola. I don't know. Waliwo omuntu omu yali amugyeregaawo ku TikTok. Mbe Lusania okima tebiwooma, tuba tukuyamba buyambye bbirya. Ojjukira omuntu oyo wamulabako. Mbe tebiwooma tukuyamba buyambye bbirya. Kakati lwaki tebaatuyise tusooka tulyayo ku simanyi oba anaddamu ogikola definitely bakasitoma tewali bakasitoma tewali kwase bakasitoma babaddewo ate waki abaagiggalawo. Today we officially and permanently close the doors of Prima Lusania restaurant. This journey has been filled with incredible memories, delicious meals, the joy of serving our amazing customers. We are deeply grateful to everyone who supported us, shared meals with us, and became part of our story through this chapter ends permanently. Though this chapter ends permanently, the lessons and experiences will remain with us forever. Thank you for being part of this journey. This isn't goodbye. Hold it up. It's see you soon. Bigger and better. So maybe asubira okudda. Kitegedde. Kyagenda okukola. Agenda kukyusa kati musuubira okuba nti agenda duleeta Lusania mu ngeri endala. Kiraba? Musuubira okuba nti ekifo agenda kikyusa ayongeremu ebinnono. Suubira olunayita bibanga bebeda bivaako. Bwe ndowooza nti bw'agenda okukola kubanga ng'oggyeko bwe kiba nti ddala bizinesi ebadde ekola. Nsuubira okuba nga agenda kudda bw'atyo. Omanyi waliwo n'ennaku ezo Lusania lugenda basi bawa ali mu rehab. Yavaayo simanyi just negwe ennaku ezo waliwo omuntu yali angamba nti waliwo gye yatunywa Lusania nti waliwo abaakola mu Lusania ne bateeka okusima emitwalo emeka ne basasulayo ne babaleetera Lusania nga sowaani sowaani egundi kati wa Lusania twamanya nange njagala ddulyako waliwo lwama Lusania anyirira Rama Lusania oba simaya bichi abana bakoze ensaliya by the way negundi alina Lusania Ankoranje mukyala wa Victor Kamenyu mukyala Victor Kamenyu bamuyita Ankoranje naye alina Ankoranje Lusania waliyo ne Sula Birungo abana bakoze ensaliya nange ngenda kuleeta ayo Lusania genda kulya Ensania nkoowe naye walayi leero naligenzeeko entebe for the Nambole eri ntebe eyo hiti tetugizaako ngalo ogambye ota waligenzeeko entebe for the Nambole n'obuuza ti Nambole eri ntebe mutambuze ku baana